Yokaana Essuula 16. Ebyo mbibabuulidde muleme kuterebuka. Bano abagobanga mu makuŋŋaaniro, era ekiseera kirituuka buli abatta n'alowooza nti aweereza Katonda. Ebyo banaabikolanga kubanga Kitange tebamumanyi era nange tebammanyi. Naye ebyo mbibabuulidde ekiseera kyabyo bwe kirituuka mulyoke mujjukire nga nze nabibabuulira. Mu kusooka ebyo saabibabuulira kubanga nali nkyali wamu nammwe. Naye kaakano ŋŋenda eri oyo eyantuma, era ku mmwe tewali ambuuza nti ogenda wa. Naye kubanga mbabuulidde ebyo, emitima gyammwe gijjudde ennaku. Naye mbategeeza amazima nti kibagasa nze okugenda, kubanga bwe sigenda omubeezi talijja gye muli. Kyokka bwe ŋŋenda ndimubatumira. Ye bw'alijja alirumiriza abantu b'ensi nti baawubwa ku bikwata ku kibi ne ku butuukirivu ne ku kusala omusango. Ku bikwata ku kibi kubanga tebanzikiriza, ku bikwata ku butuukirivu kubanga ŋŋenda eri Kitange era munaaba temukyandaba, ku bikwata ku kusala omusango kubanga omufuzi w'ensi eno asaliddwa omusango. Nkyalina bingi eby'okubabuulira naye kaakano temubisobola. Naye Mwoyo amanyisa abantu amazima bw'alijja anaabaluŋŋamyanga mu by'amazima byonna, kubanga taayogerenga ku bubwe, wabula anaayogeranga by'awulira era anaababuuliranga ebigenda okujja. Oyo anaangulumizanga kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Byonna byonna Kitange by'alina byange, kyenvudde ŋŋamba nti Mwoyo anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Mu bbanga ttono munaabanga temukyandaba, ate wanaayita ebbanga ttono ne mundaba. Abamu ku bayigirizwa be ne bagambagana nti, kiki ekyo kyatugamba nti mu bbanga ettono munaabanga temukyandaba, ate wanaayita ebbanga ttono ne mundaba, era nti ŋŋenda eri Kitange? Ne beebuuza nti, kiki ekyo kyagamba nti ebbanga ttono? Tetumanyi kyagamba. Yesu n'amanya nga baagala okumubuuza n'abagamba nti, kino kye mwebuuzaganyaako? Kye ŋŋambye nti mu bbanga ttono munaaba temukyandaba, ate wanaayita ebbanga ttono ne mundaba? Mazima ddala mbagamba nti mmwe mulikaaba, mulikuba ebiwoobe, naye ensi erisanyuka. Mmwe mulinakuwala, naye okunakuwala kwammwe kulifuuka essanyu. Omukazi ng'azaala aba mu bulumi bungi kubanga ekiseera kye kituuse. Naye omwana bw'amala okuzaalibwa, omukazi nga takyajjukira bulumi olw'essanyu ery'okuzaala omuntu ku nsi. Kale nammwe kaakano munakuwadde, naye ndibalaba, nate emitima gyammwe ne gisanyuka, era essanyu lyammwe tewaliba alibaggyako. Ku lunaku luli temulibaako kye munsaba. Mazima ddala mbagamba nti Kitange alibawa buli kye mulisaba mu linnya lyange. Okutuusa kati mubadde temusaba mu linnya lyange. Musabe muliweebwa, essanyu lyammwe lituukirire. Ebyo mbibabuulidde mu ngero, naye ekiseera kijja kutuuka nga sikyayogera nammwe mu ngero, wabula nga mbabuulira lwatu ebifa ku Kitange. Ku lunaku luli mulisaba mu linnya lyange, so sibagamba nti ndibasabira eri Kitange. Kitange yennyini abaagala, kubanga munjagala era mukkiriza nga nava eri Katonda. Nava eri Kitange ne nzija ku nsi, kaakano ndeka ensi ŋŋenda eri Kitange. Abayigirizwa be ne bamugamba nti, kaakano oyogera lwatu, toyogera mu ngero. Kaakano tumanyi ng'omanyi byonna, era nga tekyetaagisa muntu n'omu kukubuuza kibuuzo. Kyetuva tukkiriza nga wava wa Katonda. Yesu n'abaddamu nti, kaakano mukkiriza? Laba ekiseera kijja era kimaze n'okutuuka musaasaane, buli muntu adde ewuwe mundeke bw'omu. So siri bw'omu kubanga Kitange ali wamu nange. Ebyo mbibabuulidde mulyoke mube n'emirembe mu nze. Ku nsi mujja kubonaabona, naye mugume, nze mpangudde ensi.